ku mmeeza tukwaniriza n'okukwebaza emirimu egy'enjawulo gy'otuusaako engalo. Buli lwa Sande we ziwerera essaawa 5 ez'ekiro tuba tugguse ne pulogulaamu yaffe eno Fayiro ku mmeeza. Tulondoola ensonga ez'enjawulo n'okulondoola fayiro olumu ezibeera ziremye ne tukulaga wa we ziba zituuse. N'olwaleero tulondodde ensonga ey'omuze ogw'abo abakozi ba gavumenti oba mu bitongole ebirala wamu n'ebibiina by'obwannakyewa abavuga emmotoka z'ebitongole ne bazitwala gye baagala ne bafundikira nga bazinoonyemu amafuta ne baddamu okugatunda. Abantu bangi bulijjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakitwala nti nkola ya bulijjo okuwa poliisi amafuta singa obeera ng'ofunye obuzibu basobole okuvuga emmotoka okukutuukako. Wabula kino si bwe kiri. Bw'omala okusasula omusolo obeera omanyi nti ebisigalidde obirekedde gavumenti ekuwa empeereza ez'enjawulo, wabula bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga oyinza okusigala nga weewuunya. Ebitiisa n'ebiswaza kati bangi babitwalanga nti y'enkola entongole gy'olina okugoberera. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuwa buli kitongole kyayo ebikozesebwa buli mwaka nga bwe birambikibwa mu mbalirira y'eggwanga. Kino kitwaliramu okuwa ebitongole byayo amafuta nga poliisi n'amaka g'obwapulezidenti bwe biri. Tukoze okunoonyereza ne tukizuula nti mmotoka nnyingi ez'ebitongole bya gavumenti n'ebibiina eby'obwannakyewa baddereeva bazinuunamu amafuta ne baddamu ne bagatunda. Ekyewuunyisa nti ebifo ebisinga gye bakolera omuze guno birinaanye ebitebe bya poliisi eby'enjawulo nga bw'otunula ku kitebe kya poliisi e Naggulu oba ne ku balakisi y'Ensambya. Olwaleero tutunuulira amafuta gavumenti g'ewa ebitongole okutambuza emirimu n'okusingira ddala ebitongole ebyokwerinda okuli poliisi, amagye aga UPDF n'eminisitule zaayo ez'enjawulo. Amafuta gano gasibira mu mikono egy'abantu bassekinnoomu ne bagaguza abavuga takisi oba boodabooda. Bwe babbya agawerako bagaguza ab'amasundiro g'amafuta amatonotono mu bifo ebyo by'osangamu giyite ppampu nga waliwo emu. Kino kiviiriddeko emirimu gy'ebitongole ebyo okusereba n'okusaba enguzi olutatadde nga muno mw'otwalidde ne poliisi okulemwanga okuyamba abantu nga babasaba ssente ez'amafuta buli lutatadde okutambuza abasibe wamu n'okutambuza fayiro ez'emisango ku mitendera egy'enjawulo. Mu Kampala n'emiriraano tutunuulidde ebitundu ebisinze okumaamiramu omuze guno okuli Magulu Road mu kibangirizi ky'amakolero wano mu Kampala, Nakawa okuliraana ebibanda ebitunda emmotoka, Kitintale okuliraana supermarket eya Taskis, Lungujja, Kibuli Mutajjaazi, Nsambya Kevina, Emanju wa Nsambya Sharing Hall. Abakozi ba gavumenti okusingira ddala baddereeva ab'emmotoka ennene n'entono bye bakola bikwewuunyisa kubanga guno baagufuulira ddala mugano ng'ogw'enswa okutwalanga emmotoka z'ebitongole ne bazitululamu amafuta. Olwo bo ne bongera ku ssente ng'emirimu gye balina okukola gikolebwa kyokka nga emmotoka ze balina okutambuliramu zizingamye olumu olw'okubulwa amafuta. Bw'otuuka ku nkambi ya poliisi Ensambya weewuunya, enkambi ya poliisi e Naggulu weewuunya, Embuya nayo weewuunya. Bw'otuuka ku 4th Street mu Industry Area nawo waliwo ekifo wano bazireeta ne banuunamu amafuta bo ne beefuniramu ensimbi ezaabwe. Mu kunoonyereza kwaffe nga ttiimu eya Fayiro ku mmeeza wamu ne Vision Group yonna okutwalira awamu nga tuli wamu ne bannaffe aba Democratic Governance Facility tukulaga
abakozi ba gavumenti bwe bayoola ssente mu mulimu gw'okutunda amafuta guyita omulimu engeri eyinza okuguwoomya, wabula buno buba bubbi bwennyini nga bakenunula amafuta mu mmotoka, era nga tutandikidde ku 4th Street mu Industrial Area. Ekimalamu amaanyi olaba mmotoka eza gavumenti nga ziyingira ekikomera wamu n'okufuluma, era oyinza okulowooza nti oba oli awo waliwo emirimu emitongole egikolebwayo, naye ekyo nga ggwe munnange nga si bwe kiri, zibeera zizze kunuunibwamu mafuta abo bannakigwanyizi beetundire bafunemu ensimbi. Amafuta gano nga bamaze okuganuuna bagatereka mu bidomola oba mu budomola obutono, olwo awamu wababeera akasiko ne bagakweka mu kasiko, awamu bayingira ebifo ebirimu ebimotoka eby'amazzi ebitunda amazzi nga biriko ttanka, emmotoka eyo ne bagisimba wakati w'emmotoka bbiri ezimirenesa erudda n'erudda ne banuunamu amafuta. Bwe batakola ekyo, mu bifo ebyo byennyini wabeerawo kittanka nga kyo kikalu, bwe basimbamu olupiira nga balutunuza mu kittanka ekyo, bwe gaweramu ago ge batambuza mu bidomola ebinene oba ebipipa ne bagatwala mu abo be baguza abalina pampu nga bagatunda. Bagaguza baddereeva ab'enjawulo, kyokka mu bitundu eby'ensambya ne Kibuli twakizudde nga basinga kugaguza baddereeva ba takisi. Enneeyisa yaabwe ekulaga abantu abaludde nga bakolagana nabo. Takisi ejja n'esimba mu kifo, olwo omusajja n'afuluma mu kasiko n'akadomola k'amafuta aka liita 5, era olutuukawo tayogera bingi, asimbamu bisimbi kazindaalo mu mudumu gwa ttanka y'amafuta ng'attulula, era olumu ssente tabalaamu ng'atambula nga yeeyongerayo. Katuwumulemu katono ate tukomewo tweyongereyo.